Bannange olwaleero njagala kusharinga nammwe mu ngeri y'okunywezaamu obugagga. Kitandika mu ngeri y'okukolamu ensimbi paka lwozi transforminga mu kintu kye bayita obugagga, wealth. Mulabye nnyo, mundabidde nnyo mu nte, mwandabira nnyo mu matooke, mwandabira nnyo mu mmwanyi. Byonna kati ennaku ezo mbadde mbalaga kasooli naye eriyo ekintu kyange ekiri principle, ekintu kyempitira ddala, ekintu obugagga obw'ensibo, gy'emiti, ettaka eririko emiti. Ettaka eririko emiti teriri ku disappointinga olubeerera. Kati nze nsimbye ebibira bingi. Nabagamba nti nze mu kiseera ekya COVID we nasinga okukolera. COVID bwe yatukuba ne baggalawo buli kintu. Kati abakozi bange bonna be nali nnina, bonna abakozi tebeeyongera kutambula, bonna baabasibirawo, naye nina abakozi kumpi 8 bambi mostly migrant workers. Kati namala nabo emyaka 2. Kati COVID oyo yaleetera abantu okubanga tebakyasuubula ne basalawo nnyo okuzimba amayumba, capital waabwe bagire nga bamuteeka. Kati ate nga embaawo ezisinga okuva e Congo nga tezikyavaayo, olwo abantu ne bajja ne basensera ebibira byaffe, nga buli muti bagugula emirundi 2 oba 3 okusinga ku ssente za bulijjo. So I was prompted okusala ebibira byange ebisinga. Nasala ndoozi ebibira 7 nabisala. Naye kati nze programu yange nalinga nsala bwe nsimba, nze nsala mu paddock nga paddock gye nsala gye nsimba. Nina ekyokuyiga ky'olwaleero kiri nti osobola okukola omulimu gamba ng'ogw'okusimba emiti. Kati egyo giri commercial, emiti emizaalirwa nagyo giri wano waka ng'emisizi. Kati oli kalitunsi ye mukozi wa ssente. Osobola okusimba emiti egyo emikozi gya ssente, n'obeeranga omuntu eyateeka ssente ze mu apartments oba eyateeka ssente ze mu bintu ebirala. Bane kye njagala okubalagako olwaleero, yes kisoboka. Nze ettaka eryo liri ku byalo 3, Makukuba, Nkulagirire, Kaabulo, ttaka ddene nga bw'oliraba. Wano obugazi kilomita 1.5, ogenda okuyingira munda kilomita zisukka 6. Naye ndikoleddeko okuva lwe naligula mu 2011 ova lwe naligula. Nze nakalisimbako ebibira, nalisimbako kasooli, bwe najjako kasooli ne nsimbako emiti gya kalitunsi. Nakasalako emiti gya kalitunsi emirundi 2 ku myaka egyo 13-14. Kati ate era ngenda kusalako omulundi ogwokusatu. Ekyo kisoboka kitya? Kubanga nze enkola eyange eri nti nno buli kyoteekako engalo yo kikolenga mu numbers, ate kikolenga mu ngeri ey'okukifunamu. Emiti egyasooka nagiriwisawo myaka 6 nenjiguza ab'amasannyalaze. Egyokubiri gino tegyatuuka ku masannyalaze gye mbagambye gye gya COVID. Kati nenkizuula nti ate atunze emiti nga tonnatuusa mu masannyalaze akola okusinga oyo alinze emyaka 6-7-8. Kuba ku myaka 4 kati gye emiti gye mulaba egyo gye mulabye gya myaka 3.5 gyakayitamu. Bwe gituusiza November, kuba nagisimba November 2022. Bwe tutuusiza November omwaka guno 2024 gijja kuba giwezezza emyaka 4. Nesirowooza nga nja kugituusaayo. Naye nze ekyenjawulo ekindimu nti nno emiti ngisimbira progressively, kubanga nze siteriiyo wiiki oba mwezi gwe sisimbiramu miti. Kati emiti ekyo ekibira okiraba kinene naye kitambula, ndowooza ku olwo mu COVID nakisimbira ndowooza emyaka 2. So emiti egyo giri mu phases, gigenda gitambula, eriyo egikyali emito, eriyo ne gye najjamuko ne nteekawo ebisagazi olw'okuba nali ngazi ya projekiti yange ey'okuweza ebisagazi. Kati nasimbanga progressively emyaka 2 kuba nali nina ebibira ebirala era byensimba. Nina ebibira bingi, ebibira bisukka mu 10. So kati bw'okikola bw'otyo osobola okuba ng'omuntu alina ssente ze eyateeka mu apartments
oba bano abasuubula ettaka nga bwe balitunda, oba bano abagula ettaka n'alizimbako apartments n'aziteekamu abapangisa, abalala bazimba nga bwe batunda, n'azizimba n'agenda ng'azitunda n'atundira ebbanga lye, abalala bayimportinga ebintu n'atikka containers 10 ez'omuceere oba eza sukaali, n'aleeta engoye, n'aleeta electronics, eno container eri Nakawa bagikiriyalinga, endala ziri Mombasa, ate endala zikyali China oba Turkey. Kati nange mu kulima njagala bategeeza nange bwe nkikola, nange ninga gowa container yo eri Mombasa ogitwakinga eri Mombasa bagitikka ku twero gireeta e Uganda, kubanga nze nina emiti egya buli stage yonna, nze nsala emiti buli wiiki, buno busumolopo buli mwezi egiri medium, buli myezi 2 oba 3 gino egy'obuloddo egy'embaawo, emiti nga teginnaweza myaka 4. Omuti gwa kalitunsi ogusinga okuvaamu olubaawo olulungi gwe muti ogw'emyaka 4 bw'oba wasimba GU nga wamusimba mu kitundu ekirungi nga kino ekyaffe ekya Lake Victoria Basin, kubanga enkuba yaawo nnyingi ate wano n'ettaka okusingira ddala wano mu Buganda ettaka ddungi. Omuti gwe guweereza emyaka 4 ogiraba nze ngukwatako bwe nti kasita engalo zange ziba tezigumalaayo bbeeyi olonga erinnya, bwe mangumalayo egyo giba 3 kitundu, bwe manguyisizaako ekitundu ekiwalako egyo giri 4, bwe manga engalo zange zirekayo ebbanga ddene nnyo egyo giba 5. Nkwatamu bukwasi bwe nti omuguzi ye kennyini gwe ngamba nti gyebalire nga nange nsindikayoko n'abasajja bange nga babala. Ekikulu ekiri mu miti tegiri nga bintu birala. Omuntu talambula na kulambula miti egyo, tayingira mu kibira nga tannaba kubeera na ssente, kubanga oyo ozungira mu kibira, ozungira mu kibira kyani olambula nkoko oba bumyu nti buli omwaka alina bw'oba tonguzizza nkoko yo nja genda njugule wali. Ebibira, emiti abantu bakunoonya bunoonya. Eriyo bannanga abamu abali ewala okuva mu katale, era abantu abamu bakayanye nnyo oyo omusajja byabagamba tebiriiyo. Nze njagala bw'oba oyagala okumanya nti bibeerayo, nze njagala Novemba bw'atuuka nkubulidde ekitundu bwe giri oyitirewo olabe bw'onoogisangawo ng'omanya omusajja oyo mulimba. Kubanga emiti egyayo bagibuukinga in advance n'okusasula ne basasula n'engenda nga nsala mu paddock, n'onsala mu paddock eno n'ensalamu eri kuba siguza omu. Bw'onooguza omu acres 4 alibimalawo ddi, tojja kumalawo myaka 2 ate nga nze njagala okugenda nga nsimba bwe nkusalyako acres 15 oba 2 nga n'emiti gyange nagitaddewo ddaawo. Bw'oba tosobola kugijjamu ng'abasajja bange balugwala baye bagisitula nga bagikuteera ebbali, kubanga buliti buno obugundi buno obuloddo buno obutono bwe basobola okuteeka mu sommiiru, omuti bwe guyitirira obunene n'obukulu ogw'emyaka 6-8 ogwa GU guba ate tebakyasobola gujja mu lubaawo lulungi. First of all guba munene nga guzitowa, tosobola gusitula guteeka mu sommiiru kuba sommiiru ejjako akakuta katono nnyo. So oli najjamu 62 we, najjamu 4 najjamu 3 ku buli obusansa obusembayo eri waggulu. Namba 2, omuti kasita guweza emyaka 6 ogwa kalitunsi oli n'agusalamu embaawo ku misumaali gy'ennaku zino egigonda ng'akatiko, oluba okubako bw'ati eyali badde agula kiro gy'emisumaali 120 ogulanga 360. Kubanga omuti kasita gubanga mukulu ogwa kalitunsi ne gukala teguyingira mu musumaali gino emisumaali gya leero. So omuti gwa kalitunsi tavunda kasita gubeera nga gukyali muto, ne bwe gukala omusumaali gusobola okuyitamu. Kyova olaba nga abaguzi baagala nnyo emiti gyange emyaka 3.4. So ekyo mukitegeere ne mubeere ne plan engeri gy'olina okikolamu. Si buli muntu yenna nti mugamba nti simba kalitunsi.